2022 nga wasubiri. Hakuna mchezo. Mlikuwa mwalimanyi nti 2020 ya hakuna mchezo. Na ye 2022 muliro. Banange vibe. Vibe twagala vibe. Ana bagala vibe. Kojja soka weyanju. So kambala museko n'ekiramuso eky'amaanyi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Kojja Kitonsa, kojja w'eggwanga. Abamu mugambe eyo nti the love doctor. Nchitwala nchitwala ate munnange nze emitima egimenyese nze njikakkanya Kojja ogamba otya Grace? Ngamba bulungi taata, ogamba otya? Soka weyanjule abatakumanyi n'abakutegeera bakutegeere. Amanya nze Grace Can the Diva, ndi mukyala muyimbi ate nga ndi mama Ilona, mama Grana, mama Aisha, kyoyagala kyompita. Mama Grana, mama Aisha, mama Ilona. Omwana alina amannya ameka? Alina amannya mangi ate era nkyamutuuma, buli wendaga mutuuma. Ojja mutuuma? Alright, Hajati weyanjule. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Musawo Sumaiya. Musawo Sumaiya. Ensonga ezindesiza abantu bano tubeere nga twogerayogera mu kaawo, tujjewo n'ebiboozibozi ebibadde bikola ki bitambula. Kojja katusooke ndowooza naawe lwaki ozze wano? Kibadde kinkakatako. Actually nakeerewa n'okkeerewa. Nze nandibadde omu ku basooka okujja naye olw'okuba nti nafunamuko challenge ezindi up and down nga siriiwo naye era bwe nasetoli nze nga nkomyewo naye mba nga nnina okujja. Kubanga kinkakatako. Grace nga ye mukwano gwaffe, mukwano gwa famire, ate mukwano gwange, ate muwala wange, ate nali mujjeemu ku ssente yali abaddeko nga tukola ffenna. So bw'oba n'omuntu ebintu ebyo nga bwe bityo nga bibagatta atuuka n'afuuka muntu wammwe. So bw'afuna ekizibu oba bw'abaako n'ekintu kyatuusemu nga kya ssanyu tuba tulina ossanyuka naye. Bw'abaawo nga kizze nga kya nnaku, of course ebbanga lye tubadde naye tuba tulina okubeera naye. Omanyi bagamba nti atajjukira byadde takola ki? Tagaba. So kati ebbanga lye nabeera ne Grace nga nze nga mukuuma nga muyimbi wange, ate era ne kati sisobola mutuma kintu n'antenguwa. So lwaki atuuka okuzaala omwana? Kubanga okuzaala kufa. Era omuntu bw'agenda muleba n'akomawo gwasigala ngo ne bw'oba ng'omulinako obuzibu nesigala ng'okyamunyiigidde, ate Allah gwe gwasinga okubonereza. So okuzaala kufa. Tuzze kumuyozaayoza, okumukulisa n'okuba omumalirivu. Bakyala bangi eyo mu mirempeke, bakyala bangi eyo mukozesa bupiira, abakyala bangi eyo mu olumala n'okozesa akaweke amazigi n'ogwokya, bakyala bangi eyo mukola ebintu bingi, naye omuntu amalirira n'aga nti kubanga olubuto lwamala emyezi 9 yali asobola oddujjamu nga lwa wiiki, yali asobola oddujjamu nga lwa nnaku 3, naye yagaa kankuuma omwana wange emyezi 9 mmuzaale mmulabeko. Naye nga abakyala bangi eyo. So n'osalawo ojja omulabeko. Ku lw'obumalirivu obwo n'ebbanga lyenkolagana naye, kubanga abantu abasinga obungi bo bamanyi nti nze sikolagana naye, but tukolagana naye. Ate si nze nzekka ne Hajati wange tukolagana ffenna naye. So kati abantu babaddeyo nga oluusi oli asobola okwogera ekintu aga biki. So ebintu ebyo byenjagala okulaga abantu nti ffe abantu abakulu ate abalabibwako eggwanga omuntu tabeera na busungu. Grace, obadde okisuubira kino? Mune nali sikisuubira in the first place, naye nga bwe mumanyi ye nga Kojja n'ebbanga lye nakolagana naye nga bwagambye. So oba oliawo nali nakirowoozaako naye nga womanyi nti then oluvannyuma nali ndi awo nankubira ku ssimu n'angamba munaye nandyagadde okujja okola ki okukyalirako ne ngenda kujja ne mukyala wange ne mugamba tewali buzibu Kojja, naye yali by then ndoza yali up and down. Then oluvannyuma bwe yaŋŋamba oluvannyuma kasita bwe yamala okuŋŋamba nti agenda kujja akaaba bebi akaaba tabusi
omwana ayagala tukola atya kaba mukwase ajati yeah, kati oluvannyuma ne mugamba Kojja n'angamba nja kujja kati ndi musanyufu. Oli musanyufu nnyo? Yes, bali because bagamba nti mwakyankalana bubi nnyo gwe ne Kojja temukolagana temukola ki ekituufu kyekiriwo kati gwalina otubuulira. Ekisookera ddala Kojja yali mukama wange era ne tuwummuzaamu emirimu obulamu ne bugenda mu maaso. Kati omuntu bwe mubeera nga temuwawukanye mu bubi like tewali gamambi oba ki oba ki n'ekirala nga bwagambye ekisingira ddala obukulu okuzaala kufa. Kyova olaba zino olaba wano eno Kojja olabawo ne Hajati n'ekirala okuzaala kula oshegeraye n'ensi si yaffe ffenna tuli bagenyi buli omu alina Katonda gwakkiririzaamu. Ze Katonda wange eddiini yange gye nzikiririzaamu oba oli awo si eya Kojja ate si eya Hajati naye Katonda y'omu. So Katonda wabeera nga y'omu nze sisobola kufaayo ku muntu ayinza kunjajinga nti oba ki oba ki nenze omutima ogwange gubeera free. Kojja tokolagana n'Hajati oyo omukyala oyo tokolagana naye sisobola butakolagana naye ng'ate ngenda nakubeera ambassador wa one of their products okitegeera kati ffenna tuli banoonyi mu njogera eyaffe eri mu kuyimba abanoonyi omukozi yes kati I don't think nyinza obutakolagana naye no n'okwogera twogera yeah Hajati kati Kojja agambye nze ndi mwana ate ndisigala ndi mwana paka yes kati ono muzeeyi okay Hajati baatugamba nti tokolagana na Grace ono kiri kitya buli muntu waddembe okwogera kyaba ayagala tebamanyi private party yaffe so oli wavayo nagamba nti takolagana na Grace Khan nga talina yali asanze nti Grace Khan anvuma oba amusindikira message enkambwe kyabayogera batakinako obukakafu era ne Grace Khan lwe yazaala twamuweereza obubaka ne tutekinga concern okuba Kojja abadde up and down nga tesobola kujja nzekka nenga kanguminkirize paka Kojja wana settlinga then tujje tulabe ku mwana. Hajati lwaki osazeewo okujja? Grace Khan nga bagambye nti agenda beera one of the ambassadors of our products so tuli family nti omukwano gubaddeyo emabega nga twogera lwakuba nti abadde akyali muzitonga ebimu tasabikwasaganya at the same time naye ne tumulinda amale okusumulukuka then business zisooke zikole ki zitambule maaso kati okugamba nti tetukwatagana ate nga tulina business naye mba sikyekakasa. So Grace Khan tomulinaako nziro simufunangako obuzibu bwange number one fan we by the way nze number one fan we era tuba tutambula ngamba Kojja nteerako kali akayima ka Grace Khan nja kufa naye darling yeah so simwinaako obuzibu ndi musiraamu ate muganda wange obusiraamu buli muntu aba muganda wo buli muntu aba brother wo so okuwalana omuntu tekyetaagisa so olwokera ku makyanga mwetaaga asookera ku makyanga neetaaga so buli omu yeetaaga mune mu nsi muno ebintu byensi tebiina tumalamu and we always have to leave that past behind. Omwana yakafuna olubuto lwa Kojja biki ekintu ky'olubuto gwe kiri kitya kubanga oba ozzekebera mwana bugere ekyo nja kyogerako nti buli muntu waddembe okwogera kyayagala kozi toyinza kugaana muntu kulowooza ndowooza ffenna tuli banjawulo but sigamba nti ntegedde mwana nze Grace yankubira ng'olubuto lwa myezi 2 nangamba Kojja nfunye olubuto naye nkoze nti nemugaba omuntu yenna akula ebifo eggwanga ligale music temuyimba kozesa chance eno ozaala omwana wo omala okuzaala omwana ebisigadde bijja ttambula mpola maaso so singa nali nti nga waliwo embeera yonna eriwo era nga nze omuntu omukulu nalina kyenkola mmwe ne mutamanya lubuto but namanya era ne muadvisinga nga bwe nteekeddwa okumuadvisinga nze Grace Khan nzize muadvisinga simu eno yokka mbeera akimanyi era n'embantu nze bwe mbeera we mbadde abantu be nali nsinze okuwa obudde nnyo ne tutula ne twogera mu bo Grace Khan mwali however much abantu aveeri nayogera kyayagala ekyo tetukigaana ate oluusi ensobi zibaawo but no one is perfect omuntu akeera ku makya n'asobya naye singa ffenna ensobi ze twasobya ddala tutuuka mu ggulu Allah n'azituteekako waliwo anaayingira ekifo ekitukuvu tewali
so ate ffe kuno ku nsi si ffe tujajinga omuntu nti akoze ensobi alina okujajinga omuntu mulala nnyo era gwali eyo n'olaba n'ogaa nti laba bano basiru byakola tebabitegeera ffe tukusaba busabi Katonda akwongera amagezi osobola otegeera nti gwe tolina buyinza kujajinga muntu munno so kati ebyo nze ensonga enkulu endeese kinkwatako nga Grace ayina ekintu kyalimu okubeerawo kinkwatako nga Grace ayina ensonga gyagendako okubeerawo ate namukkiriza ne bw'oba olina kyagenda okukola nga teyeekakasa bw'agenda kukikola okunneebuuzaako anti awo wembuuliza kyozzenga kojjaawe ozzenga ani ozze nze okujja okulaba Grace 1 nzizenga mukama we 2 nzizenga mukwano gwe 3 nja teekamu ne element eya kojja oli kojja kuba nayo kuba uno azadde kati afuuse muzadde exactly nzizenga mukwano gwe nzizenga mukama we nzizenga kojjaawe so byonna omuntu yenna omulala okwogera ekintu ekirala ekyo twakireka it is okay so kuba baagasalangaawo omwana wa Kitonsa omwana wa Kitonsa of course Grace Kani muwala wange bwazaala omwana aba wange nga bwe tukugambye nti mu busiraamu buli omu muganda wo buli omuntu yenna muganda wo kati siyinza kugaana oli bwagamba nti omwana wa Grace Kani wa Kitonsa ne bukyenkya omwana oyo n'atandika okusoma Grace nankubira essimu nga Allah kyampadde obulamu naŋŋamba omwana wange kojja mutwala ku ssomero wallahi nga nkyali mulamu njaggula ekitabo ekimutwala ku ssomero agenda asoma kubanga ye Grace akimanyi sina kyonsobola labamu kubanga si bituufu so nagambye nti ensi ogireka tosobola kuvaayo kunnyonnyola nsi kikyoli so oletinga ensi n'ekujjaji nga kyeyagala kuba weemanyiko ekituufu so abagamba nti omwana wuwe abaali boogera saababulaminga buli omu waddembe okwogera kyayagala naye nga ekituufu baba bakimanyi. Grace gwe byakuyise bitya kuba kati maama abeerano abamanyi taata w'omwana omutuufu naye bagamba omwana wa Kitonsa omwana wange Faruku ngenda kusaba olwa privacy y'omwana wange eyo tuleme gendayo nnyo naye nga Hajati nga bwayogedde ne muzeeyi wange nga bwayogedde kyekyo buli kye boogedde kati bwenkyongerezaako ate kibeera kiwanvuye nnyo kitegeera kuba kati muzeeyi tasobola kwogera kintu nange nenkicomplimentingako kiba kikoze eki kibeera kiwanvuwa nze buli kye boogedde nkirespectinga yes owulira otya kati kuba kati ofuuse muzadde obulamu buli butya kiri kitya omwana ye nga ye anyuma nnyo kale newankubadde manya okuzuukuka ekiro kibiki nga omanyi era naye era when you're a mother obeera you not be expecting n'ekisingira ddala obukulu kubeera n'abantu abalungi abakolagana naawe abakukkiririzaamu nga Hajja tuwayogedde she's my fan kojja fani wange ate me have people bakuwa ku magezi ne bagamba kino ekibayo ekiti so I'm enjoying motherhood yes obwamaama bunnyumira si bwejjusa sijja kulima tewejjusa biki ebikunyumiramu ebinyumira bingi bwe ntandika obimenya tusulawo kati so I'm so grateful omwana ayina ewaabwe omwana kwegamba omwana ye omwana ayina ewaabwe yes ekyo kyekisinga obukulu omwana kasaba n'ewaabwe omwana wuyo Hajati Aisha so I think I'm very fine endongo yazzeemu ngenda kuba muziki amanyani yagamutuuma amanyani yagamutuuma nedda of course abeewaabwe bagamutuuma kati ekyo tukiribuuke naye nga motherhood eri etya muyimbi enyuma ennyo kati abatazadde bannange bayimbi bannange muzaale kaanako kanyuma kaba kalabika bulungi and for those of you abagala nnyo okujajinga gwe noyagala like buli kimu okireeteko opinion yo I think kino mukyagadde mukyagadde because ensi sikuleka nasigamba mbuno kino ensi kutegeera naddala abantu abasomako musawo yasoma nasoma kojja yasoma so obulamu bwanguwa mumbeera bwetyo
like obeera olina ebintu nga byo bitwala wakola otyo containing omuliro ogwali gugenda mu maaso wagucontaininga otya? Agucontaininga, what do you mean by that? Nawulira ebigambo bingi bye nawuliranga. Nze ndi mukazi mugumu kyova buli kyenkola kyonna Katonda akimperamu omukisa. Okitegedde kyova olaba ndi Grace Khan nina erinnya lyange kuba nalikolerera ate manyi tegali maanyi gange, maanyi ga Katonda. Katonda akebera mitima, omutima gwange mulambulukufu we guti. Kati nazadde ngenda kuba ndongo, kitegeera nkole concert, bwe mala okukola concert mpite bantu bange hajati muyite Kojja tageragana ku tasagana gula table obulamu bwe butwe butambula naddala mu business. Kojja ngenda nafuka ambassador wa product je tutanaba ku mentioninga. So yeah, Kojja wakati Grace muwala we yafuuka kati mama ate goli Kojja bwe nkugamba nti muwe akagambo kabakulu mbankoze bubi nga tokoze bubi. Nze Grace buli lunaku twogera era nsiba mubuulira ekintu kimu, obugumiikiriza mu bintu byonna buli kyoba ogenda okukola biwanguza. Omuntu asobola okujja n'omuliro ng'agenda kuvuma nakusera ali wansi n'omutunula butunuulizibwa oti ababadde awo nga basuubira omuddiza gwe n'otamuddiza avaawo gwe bajajinze tiikala oli najja nga ayomba bw'atyo ate omuntu n'atamuddamu. So nze nsiba mugamba nti byonna challenges mbulamu zibaawo but obugumiikiriza kintu kikulu nnyo. Ekyokubiri okwongera okusembeza akasengejja mu byabeera agenda okukola n'okwogera. Biyise mu kasengejja ebigaanidde waggulu bireke ebiyise mu byoba oyogera bye bibeera ebituufu. Kyekyokka era nze buli lwembeera nze mugamba ebyokunnyonnyola nsobola okuba n'ebingi but mbulamu kyenjagala otegeere nti omuntu agumiikiriza embeera yonna ebeerawo. Si buli kade ntujja kubeera mbudde bwa mirembe. Challenges mbulamu zibaamu ne challenges engeri gyezzeemu nawe yengeri gy'obeera ogyandolingamu. Ate ebiseera ebisinga nakitegeera abantu asinga obungi waliwo ankubira essimu naga nti wabula oli omwana yali akola bwati ne kati mukkakkamu akola ati n'agumiikiriza n'azaala gwe wali okisuubira nti tasobola kuzaala. Ndowoozayo ng'omuntu but ye ng'omuntu alina naye kyayagala mbulamu. Kyova olaba nti buli muntu byayagala bikola ki byawukana. Abamwe batujajingira waliwo abayagala oyagala ekyo kyayagala ate nga tekisoboka. Kati oli kwasinziira okujajinga kale yandikoze bwati gwe lwaki tokola bwotyo n'obeera nga ye kyali. Okitegeera? So kati kantulekeraawo okujajinga nga abantu buli muntu alina paati y'obunafu bwe weeri ne paati y'amaanyi ge wegali. So kati gwe onosigama ku paati y'amaanyi go wegali ojajinge munne ku paati y'obunafu bwe webuli, ekyo kikyamu. Grace kyenyinza omugamba nti butawuliriza bintu byonna buli omu kyajja n'ayogera n'akitwala alina okusooka n'asengejjamu. Omuntu osobola ozaala bebi wo bw'ati naye si buli omu nti abeera akikwagaliza. Naakale Grace azaala atya nze nga sinazaala. So buli achievement omuntu gy'atuukako mu bulamu bwe waliwo gweluma. So alina okuyiga okwawula ono mutuufu gyendi ono si mutuufu, ono alina kyanjagalako oba ono talina kyanjagalako. Abantu abamu baagala olw'okuba alina erinnya bamukozese batuuke gye balaga ate nga bo tebalina kye bagenda kola ki omugattako. N'ekirala she's very strong, ekyo kyo kyemmanyiiko seetaaga na kimugamba. Yeah, she's very strong. Byonna byayitamu naye n'aguma n'azaala omwana we amulabiridde. So she's very strong. She has to be credited on that. Yeah. So omusibirira ntanda ki nga mukyala nga nakazadde w'eggwanga nga mama baby nakawere? She has to keep hustling kuba kati mama no ababa badda spending emitwala 5 olunaku alina okukendezaako na spending 200 kuba tulina savingira omwana ono omutakoze eki gwe twazadde ayinza olwala ayinza okwetaaga kino. So she has to be alina okuyiga okusavinga n'okwekolerera. Tetulina dependinga ku byabalala toba omwami wange alina kino no ffe ngaffe abakyala tulina okukola ki okwekolerera ate nga nkimanyi mukyala mukozi so ajja sobola okituukiriza ekyo. Grace wanje abasajja tebeesigika asobola okudisappointinga anytime naye nga gwe obaddewo otya okitegeera? I know. But things happen every day. Buno bwe bulamu bwe tutambuliramu buli muntu alina engeri gy'atambuza obulamu kuba Katonda kyaba yakutegekera okitegedde. Kati mu mbeera bw'etyo nze ebigambo bya Hajati byonna mbitutte ate era
nga we nagamba era wozaala okyuka kitegeera yes oyiga okumanya nti nyina obeera omuntu omulungi mwene ensi kuba kati nyina kyenwanirira nina omwana you get yeah I'm very proud yeah biki bye wayigira ku Kitonsa nga muli mwenna biki bye wamufunamu biki bye wamufunamu oba biki bye wamuyigirako? Of course Kojja ekisingira ddala obukulu ya supportinga music wange yes kubanga kyekyo kyensinga okwagala mu bulamu kuyimba njagala nnyo okuyimba n'obulamu bwange bwonna ya supportinga music wange Kojja alina we yansanga ndi nanyongerayo nembeera wakabi kyokulaba namuyigirako omusajja musirise nnyo musirise so nakiyiga newankubadde nzizimu naye siri musirise nnyo sijja kulimba siri musirise ndi mwogezi n'ekyo nakiyiga mu lwansonga bw'obeera nga omanyi okwefuga yeefuga you get so alina ekitiibwa alina respect namuyigirako ekyo and he's friendly so are you happy? I'm very happy. Ekyo kati nkiddamu ndooza gwa kutaano. I'm very happy. Neyanziza nnyo okubeera nti Kojja aze wange ne mami Hajati okubeera nga bansuulidde omwoyo mune okuzaala kufa bw'obeereyo omuleeba munange olina byoyigirayo bireke saabinnyonnyola tebinnyonnyola kati bambi ndi musanyufu nnyo yebale kubeera muntu mulungi yebale kubeera mukwano gwange ne Hajati twebale kubeera nankolagana eyo okuuma oluganda olwo mwatabuka bubi nnyo nze sitabukangako na Kojja ali nekyanga bwe twagambye nti ebyo byasigala mabega. I think this is 2022 tulowooza nnyo kasente kuyimba kasente kola biddako. Yes. Alright. So baganda bange kitulese wano kujjawo bintu ebyo so enkolagana kitegeeza abantu bano balina enkolagana esimbi si eri biri kati tuli mu 2022 bintu bya nkolagana. Kojja ono muwalawo omusibirira ntanda ki? Grace ye nagamba sina kati wokka ye musibirira entanda naye kati focus tugenda giteeka ku muzukulu waffe oli omwana omuto omanyi omwana bw'azaalibwa alina challenges zasanga ku nsi ekimukaabya ng'azadde era muzaala n'atakaaba nsobi omwana bw'atakaaba nsobi ekimukaabya atuuka mu nsi erimu ebizibu alina okukaaba ajeraligira bagitya nnyo ne kati ngaffe abantu abakulu abakuze tulina enteekateeka eri omwana omuto ng'oyo nga amaze okuzaalibwa era kano kasabbuuni koolaba ngenda kukawa Grace abeere ng'akanaaza ku Aisha muwala wange muzukulu wange mwana wange kwega byonna ngaffe bakojja tuteekateeka ki abaana naye kati omwana ono si kino abasinga obungi bagenda nnyo ne bakola ebintu ebya sirik era yankubira essimu n'akojja omwana mukwe kimuga omwana jamukolera sabbuuni ataliimu siriki ataliimu ki naye ng'omunaaze asigale ng'ali blessed asigale nga akula bulungi waliwo ebikkirizibwa mbuwangwa omwana bw'azaalibwa nga bwegambye nti akaaba bazza ebizibu by'ensi nga bwe tugee waliwo abataba tebayagaliza mwana tebagaliza Grace abeere na mwana bagawe yazaala atyo gwe tugamba akola bw'ati kajja bangu omanyiza erido nali muwanga muyita kajja bangu amuyita kajja bangu era ng'olunkubira essimu ne kati gwe kiki tikojja mbadde ngenda kuyimba ate gundi ansooka atya ku stage nze nina omusookawo ne muga nti so kati kasabbuuni kasabbuuni kano abaana bakanaaba bulungi nnyo era tekayina tabbu era lwaki nkaleese ndeese bubiri akamu njagala muzukulu waffe akanaabe akalala njagala Grace yennyini yaaba akanaaba kake yaaba akanaaba era n'ekizigo kino nakyo njagala akinaabe saagenze bweru kagula nze nkeekolera era nange kennaabako so Grace kasabbuuni k'omwana kano kulwaki nkakuwaddeko kaa kali separate ekiva ewakojja okimanyi kibeeramu emikisa
kasabuni n'ekiziga ekyo akamu kake akamu ka mwana omwana omunaazaakoko naye omwana wamusituddeko ngenda musitulako naye nga bwe tumusitulako tumuweeyo ne kantu kaffe ke tumuleetedde akatonotono bagamba nti akatono kazira mu liiso nditwala bingi afa tatuuse nditwala bingi nja kgenda mulaba omwaka ogujja ogenda okulaba nga togenze naye koofunawo akatonotono kokwata ajja kutuyambako katuweereze ku buntu bwaffe obwo butonotono. So Grace, muganda wange owulira otya? Mpulira bulungi, like ndi musanyufu. Yes, ndi musanyufu nnyo okubeera nga bazze okundabako. Ye nabadde njagala kugamba programu z'omuzzaako ziri zimidde nedda katusooke tukole ssente ndongo tusooke tuyimbe programu z'okumuzzaako neera nga we nagambye nti Katonda yakola buli kimu so tosobola kweyitira kintu tebamukolera nteekateeka ndaba nange sipiidi yagala kusukka baluuku kubeera nti kutegeera nteekateeka fe baweera owisa ne tutandika edduweeza ennungi erika bebi endongo ate endongo tugisuule naye wabala tayimu ennungi kubanga kati endongo yiyo egenda kuddamu ng'omwana yazeemu dda omuntu yenna alina omukisa takola nsobi mu byakola abikolera mbudde obutuufu kasa wabaawo omukisa weoga nti omusajja oyo siba atayimiiza ekintu aba alina ekimwogererako nti kati ekyo kikolera embudde buno tugenda otutuuka mbudde buli ng'ate okola ki yagenda zaalira mu covid nga teri bivulu kati omwana wuunaagize kati endongo bagitadde abuusabuusa bebi omanyi essanyu lyayina omanyi okuzaala kyekutegeeza omuntu atazaalangako yatamanyi essanyu lya mwana isima nnoonya nange jjajja yikyuli nkunoonya era wonna wooli bw'olaba akatambi kano faluuku munoonye yampeerezaako ka message nti anoonya egaali ye yazikira emyaka inshallah bwe kinaabanga kyekyo kyadagala akagizuukusa ekyo faluuku okimanyi omuliro nze nina 4G network tomanyi mu 4G network ayinza obba ali ku 2G network oba 3G oba 2G nenze 4G network tumuleete tujja kwogera faluuku tujja kwogera azikira emyaka 5 oyo tujja kwogera jjajja yikyuli nga bw'onnoonya nange nkunoonya sabala tusinkanya bawala banno abayimbi banno waliwo abayimbi banno abali eyo ayagala kuzaala embuto ajja mu nzije abiki ebyo weebityo obawa bubaka ki obamanyi ndowooza obamanyi mu indasitule mwe bali bangi abawala bangi nsaana okuwaayo tompa besigalize kakati kyendowooza mazima gali nti omwana anyuma ndi musanyufu nnyo ate ngenda kuddamu nyimbira abantu bange ate n'obwannakawere bwawedde tebunaggwa bulungi neera bwaweddewo kubanga bambi bw'ofuna olubuto totunulya kintu kyonna tunulya kintu kimu mwana wo gw'ogenda ozaala ate mbasabira muzaale obwana obulungi nga kalinga Ilona amina era nange siri mubi kati bambi just kyekyo bayimbi bannange bambi zaala naye tozaalira ku pressure nti olwokuba gundi azadde no wetayiminge Katonda wakikuweera please omwana muleke like muzaale mbuli mbeera yonna yonna ekyo nakibagamba nadda bazaale abaana it's nice it feels good omwana asumbuwa simayo omwana oba tasobola kulemerera Katonda emikisa agireeta nnyo by the way agireeta nnyo kati ndi wano ngenda kola videos endala 2 kwegamba ebintu byonna byonna bisumulukuka Katonda akusaasira yes so neyaza hakika mwagimala nga siri tenaba kuggwa obudde bwonna inshallah yes oyo si wagonde bbere ate era hakika terinaako time omwana ayinza n'okuba atandise osoma n'akola hakika terinaako time era eyo pressure saagala ebeere nawo bw'anaaba atuusizza okukola hakika nga yeeteeseteese hakika kintu kitono nnyo just kati mwana muwala tamenya na kumenya
simbuze mwaja ati embuzi emu omwana omuwala mbuze tuli ku mbuzi emu mbweti okay ate yoga nti kojja neeteeseteese bulungi nnyo n'aŋŋamba kati kojja tugenda kukola akene nti embuzi tugende mu faamu tujjeyo embuzi emu begende bakolere omwana akiika anytime fe tugenda kuyingirawo ku akiika ekintu kibeere nga kikola ki kibeere nga kiggwa so abantu abali eyo kino temukiraba bubi munenze bwe ntyo simanyi bawuli kadde I don't know oba naye nga nze bwe ntyo naye stress tokyalina siso bana stress nga nyina omwana tekisoboka ekyo so neyanza nnyo bambi neyanza nnyo kojja webale nnyo omutima omulungi webale nnyo okwagala omwana wange neyanza nnyo hajati sumaya oyo ate n'obwambasada nabo kwegala nabufunye n'akasente jjukira kampani ngenda kukolera ngagga kampani ngagga eno so bambi I'm really humbled thank you so much webale kufumba munnange alhamdulillah Allah katonda kati emyaka okulungudde towezezza omwaka sebiri okubye ebiri webale kufumba bagala baserebu tebabafumbira ngezezzaako ate nkyafumbira ddala onafumba why not Kojja webale kukwasaganya bufumbo tonswaza munnage kabaale wala kanungu kanungu wala kanungu kihi boda ya Kongo kizibu nnyo kojja siremererwa kizibu nnyo era ekyo nkibabuulira bulijjo oba omuntu mukwano gwo oba mukyalawo challenges zibaawo but challenges ezo zihandolinze otya kyekikulu kubanga naye waliko mawulire nga bakuvuga sipiidi nga bantwalaganya but era nze mmanyi ekyokukola era nabagamba ebira bye mwogera mujja kumaliriza mmwe muswadde musajja wange baswadde yaddawa gyali mwali oyo mukadde wange mwogerako mpola omanye amawulire gagenda ne gavugaawo amawulire gano otaba na mutwe mugumu oyinza era nze wano wempeera Grace engule njamuwa engule eyo njakumuwa engule ey'omwaka wanga ye amawulire ogakola otya but I think kasitamba nga ndi mutuufu ebiseera ebisinga mba mutuufu oyo kojjalimba kamukalakata naye kyekyo kyemalimukuba emmanyi abagumu sanze ndi kitwegguba anti nze nina emputtu nze nina emputtu Faruku nze nina emputtu abakyala abasinga obungi abazadde tebafaayo eri abaana baabwe nakunoonyereza so tusimbudde